Brian White sente azina sente zize yalekerawo okuyamba yawumulamu bamukola ebintu bingi wano mu bantu abakoledde eggwanga lino Brian mwali yajja ino omutima omulungi aina projects yali agana na kuzimba rehabilitation center abana bali ku street baveeko ne bamulwanisa banyini nsi bo Uganda yabwe be balina okuliraana omukulu buli woyagala okulagana ne president nga bakulwanisa twamubalekera Museveni mwamutukoya Museveni twamubalekera wammwe olaba mulwanisa namyalo ono wamuze tova ku hajati namyalo olaba mulwanisa nga yatuka ku ground wansi byabalemerera muri aho ku secretariat muri abo center. Hey president, you're a president loves me. You're a president loves you mukoledde ki government yeno. Engudo zonna ziwumusemu ebituli. Emotoka abantu bona emotoka zisiba mu garage. Accident zivudde mu bituli byangudo. Bali awe hey sir president, you know the president yanno jakulonda omuyambi eki. Mwe nyini mwabasudde Museveni. Tribalism fotwa temwagaliza mwamuzimba kakakomera. Teri Bob Wine si asudde Museveni abamusudde babebe nyini mwe bali mu government eyo. Bakola obuzinga bagagga nnyo tebagambwako. Naye omuntu tubeera n'engudo myaka 37 engudo zonna zirabe wezifaanana. JNMK yamaze okujja. Nalagira amagye gazimbe engudo. Kati kituufu amagye gawambe government. Kati amagye gagenda okukola buli kimu. It means tulemeddwa. Muyiyeyo nnyo Museveni mumuliddemu olukwe mmwe nnyini. Babeera mu office kuzunga bweru. Ne bagende bweru bikofulesi. Kati bwadde mu kima kye Dubai. Nusanga 379 government office mubali Dubai climate change. Chokaje balaze Dubai ddungu. 10 billion zagenze. Climate change. Omulagana analya climate. Ebizibu ebiri mu Uganda climate. People want money. Kama tubagala kubakendereza ku misolo. Neno laba kesisi ekwata amaboda kesisi tuyina emirimu mitono. Omuntu atunze ekibanja ataddewo ka boda ke afuna omutwalo gumu. Boda tambula ma police station labe boda ziri ku police. Kati ye economic. Mbo ya creating jobs zijiriwa. Bano ba investor bafere bemuleta. Wano waliwo investor mu Uganda. Mwe nyini mwabaleta abachina abogera Oluganda. Mbo investor, privatization, investor aliwa wano. Do we have investors? Oba mwe nyini abali mu government mugenda ne mufuna ebiyindi ebifere ne mubyekwekamu. Mwe nyini mwe ba investor. Nze nalisi bayitu waneliwe aba Chinese who speak Luganda. They are here. Mutu ya investor gwe balese nga nange junior musingo obugaga ku sente ezaffe kwe ba investing ate unawa money eggwanga ne libanga terina na banka lyayo ba tujogeddwa ne Museveni kagende ekirungi naye emyaka gimuweddeko fe tulinda Museveni agende. We shall sort ourselves out. Tulabe bannyine ensi bebaani n'abawamba bebaani bino byonna ebibozi bye tulimu. Just because we respect Museveni. We respect the president because one is an old man. Two, I know what yakoze ku ggwanga lino. Let the president go. Omanyi muyinza okubanga muli baana ku kyalo nga musabirira kitammwe afe naye nga ab'ekyalo babeetamwa dda nga balinda kitammwe afe babakube. Omuntu gwe muyina okwebaza wano ye JNMK. Nti at least ye atandise akolako wamma nti RSSF sezimbe engudo. Ono Lukwago Lord Mayor ali awo atwasamira. Amaje gakola ki mu kibuga okoze ki musajja gwe Lukwago? Lukwago, what have you done? Lukwago, what have you done for the obadde Lord Mayor myaka ogenda mu abiri? What have you done? Even neto is a state council ziwunya. Ali awo Lord Mayor abera mbusuti kubeera nono zakata ina magezi. Don't tell us your nonsense.